industry y'abayimbi ejjudde eddogo. Grace Kani alabika eddalu limweyongedde. Grace Kani yavuddeyo n'agamba nti ayagala kwetta. Wette. Grace Kani wette. Bona ava mu byekisiru oliyimba Grace Kani. Toyina nnyimba Grace Kani. Oli mu byakisiru byerere kati tukolere ki? Ne Grace Kani olabika wagwa eddalu. You are not acting normal. Kati ebyo byonna bye wabadde oyogera ku Prince Omans wabadde oyogera byaki? Mbonjagala kwetta genda wette. Otumalaako mirembe naawe kasasiro. Kati gwe Grace Kani mbu wewetta mbu tuyinza okukaaba. Weeyise radio. Toyina nnyimba wadde olumu lwe tumanyi. Kati tukaabe tutya tunaakuba ziriwa nga tukujjukira Grace. Nze Grace Kani nagava mu byekisiro ddeyo oyimbe. Oba oli depressed genda mu Rehab totwasamira. Mbasibaya ngenda kwetta. Oludda nawo Grace Kani. Osobola leero okufuna omuguwa n'ogweyimbamu ne wetta. Kati tukole tutya olwo? Omanyi waliwo omuntu nga actinga mad. Ng'omuntu ali awo nga yagwa eddalu. Grace Kani, you are not acting normal. Olaiko oyina ekikyamu ekikuliko. Okwata otya omwana w'omuto n'omussa mu search nonsense. Kati byewabadde otunyumiza kono simanya Prince Nankani. Ono naye Prince Oma simanya Prince Oma naye talina nnyimba. Kitaawe ataddemu ssente empitirivu ekyana kaliya yakirema. Byebyo ebizibu by'abagazadde abagagga bagerere baagala bagule talenti tegulwa. Kati taata woyo Prince Oma lwaki simanya Oma lwaki tamuzimbira ebizimbe n'abeera eyo. Ne muguze omwana talenti mugiguze nursing. Kati Grace Kani ne Prince Oma bayina luyimba ki? Really musically they are all failures musically. Bonna tebayina career kati beegasse. Era mwalyoka ne mwezaalamu omwana. Kati ono Grace Kani mbunjagala kwetta genda wette. Tumalaako mirembe. Tulina ebizibu bingi gwe Grace Kani. Ferwa kusirika ne tulina ebizibu bingi. Era oba oli eyunguluza nti tuli mu byakisiru byebyo. Siba omwana wa kididi. Kati gwe lukididi kyekyali kikuleesa osookoga nti omwana wa Grace Kani wuwo. Gomanyi gwe nga wekiruma gwe ngo oli eyo nga bagamba taatawo ye kididi. Kididi yenna atunanga emmindi. Nalo olwereetamu omwana wange omwana wa Grace Kani omwana Grace Kani Grace Kidomola demo studio kuba ennyimba. Okay, Grace Kani, we have had enough of your nonsense. It's no longer funny by the way. Fete tusaasira mwana wo. Kwa that kid oyo mwana muto nnyo okubeera mu search drama. Muto bantu bakula munene bafuna emirimu gy'obuvunaanyizibwa. Kati nga bakugirayo mbu taata wo yakwesibako yali kididi. Kaka waliwo ebintu byotunuya mu ggwanga ni olwo lukididi olwayo ndi Masaka nzina ate baapisa enzina entebe. Really waliwo Grace Kani Grace Kani yetaaga twala mu Rehab. That woman is not okay. Either she's depressed she needs a serious rehab. Kwa sirabangako muzadde akeera ku machalu yale nayogera ebintu ebiri sensitive mawulire ku mwana we. Abantu balina abaana newa mali ubi tutogera mu media. How can you find really omuntu discourse atenga omwana na moto is a minor.
Omwana atanaweza myaka 18 ne baba mutadde mawulire bamubikako because baina rights zaabwe nga abantu. So Grace Can, she's not normal. Ate Grace Can abantu bagudde ddalunga tulaba bwe tutyo. Omuntu atatikiza polapolo gwe ddalunga we muli mulaba. Muli awo muoza ye ningo omuntu agwe ddalu slowly by slowly. Nze nasoma psychology. Endwadde z'omutwe omuntu abeerawo nga alya naye nga yagwe ddalu. Munengo omutwe tegukola naye nga ayambala. Era nga abalalu be basinga okunyirira. People who are mentally sick bambala na bulungi. Naye nga waya tezigatta. Kakati Grace Can mumuyambe. Those who can help her. Mufune Rehab eri okumpi. Agenda afune West. Kabyayogera tebikwatagana. The dots don't add up. Baka sura omuntu nga ayogera ebintu nga tebikwatagana. Think twice. Is this woman normal really? Is this woman okay? Era kyatwala eri ku TikTok. Nali sibayi TikTok ina abazole bangi. Woba yagala kulaba abazolo nti bangi bambala ne babeera genda ku TikTok. Era nagudde ya account kati ngoberedwa abantu 5. Era Calvin Kayanja yandabula nanga Junior eno app teri ya Facebook eno ku TikTok bazolo bangi. Bali obetumye ebinya sibanya pressure sibabiti. They are mentally sick. Bogere eminyira nejivamu ne bakabambu balaba emizimu. Eggwanga lino banne tuzimbe nnyo rehabilitation centers. Abantu bagwadde eddalu naye tetumanyi. Ndukulaba omuntu yali ategeera. Atali so gamba ndaba emizimu. Simanya ndaba mu 7. So Grace Can wagambye ogenda kwetta and kill yourself. After all no mazo kwetta era tetulina nnyimba ze tugenda kuba kojjokera. Wana bayimbi batunonya basobola okufa bayiza wene tulumu. Abamu temina na nnyimba ze tunateekako ku mazeeka. Don't have songs. Ibulake nja kukubira. You doesn't have songs. Kati tunakubaziriwa nga tokojjokera. So you can go and kill yourself.